Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Embeera eri mu South Sudan egenda mu maaso yongera kusajjuka busajjusi buli lukya. Embeera yeeyongera kusajjuka busajjusi buli lukya era kino kireetedde n'ebitongole ebinene ng'ebya United Nations okuba nga bitandise okweraliikirira era okuvaayo ne byogera ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Olunaku olw'eggulu jjukira nti nno nakuleetedde nga abamu ku bakulembeze mu kibiina kya United Nations eyattiddwa mu nnyonyi eyakoziddwako obulumbaganyi n'eggye lino erya youth mu South Sudan. Wabaddewo okulwanagana wakati wa White Army saako ne youth mu Basudaani era oluvannyuma ennyonyi eno eya UN ekitongole kya United Nations yalabiddwako ng'ekubwa era omwafiiriddemu abantu saako n'omu ku bakulembeze general mu UN ng'omukwano gwange ali eyampuliza. Kaakati embeera buli lukya egenda eyongera kusajjuka busajjusi. Oli ku UG Updates TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayengo gano. Gwe atannatwegattako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi otufollowinga. Tuweerabirako na mukadde abulamu abali mu diaspora mwabali emitala w'amayanja nammwe mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Mwabasharinga mbaanirizaako nnyo. Nkiwa buli muntu abamu abali ku kyaki mwayingire dda wiikendi naye mukola omulimu ogw'amaanyi okulaba nga mugenda mu maaso n'ebyammwe saako n'okuwuliriza ekigenda mu maaso mu mawanga gammwe mukwano gyange abampuliriza. Mbaagala nnyo nnyo mwe bali kwekumira ku UG Updates TV. Kakati embeera ng'egenda mu maaso esajjuka mu ggwanga erya South Sudan. Ekitongole ekya United Nations Right Board ku lunaku olw'omukaaga kyavaayo ne kyogera ku nsonga egenda mu maaso. Bagamba nti nno weeyongedde political frustrations mu ggwanga erya South Sudan saako n'ontiisa saako n'okubanga eddembe lirinnyirirwa saako n'obwegungo bweyongedde okuba nga bugenda mu maaso okusinziira ku chairperson wa United Nations Commission on Human Rights mu South Sudan Yasmin Soka agamba nti nno mu statement gye yakoze olunaku okukwatibwa kw'abaofficers enkuyanja kwakumyemu bukumi muliro eri ne vice president era agamba nti kijja kugambibwa nti omwezi guno security forces abaliroyo ku President Salva Kiir bakwata ba ministers babiri ne ba several senior military officials abaali banywanyi nfanfe ba diehards ba Riek Machar. Era kuno okukwatibwa kw'abano kuleezinzeewo tension n'entiisa eri future ya South Sudan kuba bagamba bino twabirabako dda mu mwaka gwa 2018 bwe bwaliko peace deals eya endinga nga abantu ya endinga oba yakomekerezebwa n'emyaka 5 ng'ekuliyeetinze kye bayita civil war wakati wa forces eziriroyo ku Salva Kiir saako ne Machar. Era kino kyakostinga abantu emitwalo 40 bwe bulamu bw'abantu abalugenda mu biseera ebyo. Era bagamba tuwitnessinze tujulidde nga waliwo ebigenda mu maaso eby'ettabu era ebigenda okuba nga bitambuza emyaka n'emyaka singa kino kinaata tekikomekerezeddwa. Bagambye nti beetaaga okutuula bateese ddala okusinga okutusaamu okuteekamu buteesa amafuta okwongera okudividinga conflicts zino ebbiri. Abakulembeze bano balina okutuula ne bafokasinga ku process ey'okuzza eddembe saako n'ekuholdinga human rights mu South Sudan
nti Abasudaani bano bannaggwanga basobole okuba nga bafuna eddembe mu nsi lyabwe, basobole okuba nga bafuna demokurasiya soka Wato wagambye. Embeera eno egenda mu South Sudan si gwe mulundi ogusoose okubeerawo. Tulabye embeera nga zijja mu South Sudan n'okutuuka okusindikayo abajaasi ba UPDF okusobola okulaba nga okutebenkeza emirembe saako n'okununula bannayuganda abaali babulookingiddwa, abaali basobeddwako ewaka ne mu kibira mu biseera eby'olutalo. Eggwanga lino lino kimanya teriggwamu ntalo buli kadde, ne waliwo olutalo batudde ne bateesa wabeerayo obutalutalo obusigala mu ethnic groups ez'enjawulo mu mawanga ago. So ge mawanga g'osaanidde okwegendeza gwe munnange agenda mu maaso n'okuba ng'okolerayo, oba ng'obadde olina ekirowoozo nga tumanyi kigenda mu maaso, embeera yasajjusa edda mu South Sudan. Tetumanyi amawanga ga Africa naddala aga East Africa lwaki gagenda mu maaso n'okuba nga galimu entalo. Amawanga ng'erya Congo, eggwanga ng'erya Sudan, amawanga agabiri tegaggwamu ntalo. Olowooza lwaki? Kubanga yo mu Democratic Republic of Congo tumanyi nti nno waliyo ebyobugagga, mineral riches ezibalwanya. Kati ate yo mu Sudan waliyo ki? Jangu mu comment section otangaaze eggwanga. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza weekend ennungi. Mweraba.